wa General Yoweri Kaguta Museveni ne Paulo Kagame munywanyi oba mutabani we gwe yatembeeta okukwata eggwanga lya Rwanda ne batta abantu ne batirimbula ko ne n'omwana waabwe yo Muhoozi Kainerugaba General oyo adumira eggye lya Uganda Museveni gyako obuyinza obunene ICC edumidde etaddeko omukono eno waabwe Miranga Myerere na biwoobe bye bijjudde namusetuuse ku nnyoge. Mu video yange yaba political prisoners eno ye comment jembadde nnoonya. Eno ye comment jembadde nnoonya scroll nze zonna wansi nga nnoonya eno comment. Respect brother. Lwakuba toyogedde diversion yabadde kuki. Museveni yatukubye hit ya diversion. Nkiddemu. Museveni yatukubye hit y'abaana bafa abasibe political prisoners. Ne bala munagiteekamu ebirungo. Neryoka ekwata kubo naye era abaana baguzinze ne baguzinga ne bagumuddiza. Naye guess what? Wembwa yatukubye hit. Zino zonna international media zimanye ekitambula ekyatuusewo mu ICC. Okitegera? Ekyatuusewo mu ICC. Nabagamba tujja gukuma nga waguzikiza nga wetugukuma. Kubanga emyaka gikyali ku side yaffe. Amateeka gali ku side yaffe, ne Katonda ali ku side yaffe, n'amaanyi gakyali ku side yaffe. Tukyali generation yeyo. We are doing some things in our generations. Bali betulwanagala nabo bali mu expired generation ya, bali mu future yaffe. Gitulage eyo gye bali. Okitegera? Tujja gukuma nga waguzikiza. Naye ate gujja kumala gwake kubanga abagukuma tetusobola kuzikiza. Buli kimu kiri ku side yaffe. Museveni jazzemu ne gimuwunyira bupya. Ne mutabani we ne muganda we Kagame jawunye jitya mumbuze jitya enaku bili emabega Museveni ngatana taba political prisoners prosecutor wa ICC Karim yagambye emisango gye mu Congo bagenda kola fresh investigations. Zino zonna international media zizogera ko zonna ezisoba mu asatu okujjako ewaffe Museveni yatukubye hiti. Media house ze Uganda zipromoting anyonyo zilesa abantu bangawe muddiwe mwalumirirwa wa political prisoners ziddi ngaddiwe mwali mbalumiriddwa. Okitegeera ngaddi Museveni yatukubye kati prosecutor ono mu mwaka gwa 2022 government ye Congo Biden yaliko yagenda mu ICC mu office yono ya prosecutor ono ne bateekayo emisango. Okitegeera kubyali bigenda Masewa mu North Kivu. Nabagamba katundu kano bakaita North Kivu naye kasangibwa mu Eastern Congo. Museveni kali agala okuwamba senga giwunya mu Uganda bakolawo ensi yaabwe. Era mujukene parliament yamwe yafulumya sente bagende bakole enguudo wa mwaka katundu ako. Sente ezo zaalaga wakyagwa kiti angate mutubulya sente ezo kyezakola enguudo zaggwa. Okitegeera ono yali abazaako lyawewo wensi. North Kivu kana katundu ke kasingamu ebyobugagga byaki bya Congo. Ate n'obunene kasinga Uganda. Kati yali akimanyi nti agenda kukola wensi ye. Okitegeera ekintu ekyo ebeera ensinga ekyasinza obugagga. Kati ne bagimulemesa. Kati najja ate n'atwala interest z'abaana aba Russia n'aba China n'aleka ez'abazungu n'amugamba ojja kivaamu. Nabagamba Congo kati eri wansi wa Bungereza na America. Okitegeera? Kati mu kugitwala njagala mujjukire ono fala muganda we yakamala okuyingira obuliri nani ne Putin owa Russia. Olwokuwanga mujjukira lidiru gyali ayina eyaki gye yayina eyaba refugees nga bagenda baleeta Rwanda naye nga bali balina kuggwera Uganda. Sitama we yajja n'agiyiwa. Kati kano kawulira obusungu bakakaika sisimene sente ne kagenda ne kakwatagana nani ne Russia mubazimbe nuclear plant e Rwanda. Naye mujjukire Rwanda talina uranium mukinoonyerezeeko. Rwanda talina uranium. Kati bali bakola underground 5 eva mu Uganda ngeyingira Rwanda nga bagala babbe uranium wa Uganda bamwisa mu 5 bamutwale Rwanda basobole okuproducinga ki nuclear. Okitegeera? Kati Bungereza nejja ne America ne bastopinga 5 eyo. Okitegeera ekintu ekyo? Kati kano kaoza mutugenda ne tugenda tandika okukola nuclear energy ne Russia naye jukira tekalina uranium nga kabalidde ku wa Uganda. Kati munnange kye bakoze bazukusiza emisango gye Congo. Bagizukusiza. Mu mwaka gwa 2023 Tshisekedi yagenda mu ICC naye n'ateekayo fresh emisango emipya kumeza y'omulamuzi ya prosecutor ono n'agiteekayo bupya. Okitegeera? Kati egyo emisango egyo we bagigize mu yagase ne giri Kwanga mu 2022 we bateekayo musango go investigations ne zitandika balabo bebikolebwa mu North Kivu
bigenda against the Rome Statute nabagambe no Rome Statute tebagisinikirako mannyo inze namwe abanjagala n'abampuliza je njagala tugobe egenda kuyuza kwa constitution ka Museveni ako just be popular bye dame lya Museveni lyekolera okitegera eno Rome Statute tebamanyi kati investigation zeza zakolebwa balabe njobe emisango egikolebwa mwegiri mu Rome Statute bagenzo kola investigations okutuuka wano ono Tshisekedi yateredde file empya nga bazizemu gundi 2 one war crimes nabagambe ugundi nene nayo mulimo okulepinga mulimo okukoka okutta abaana bingi nyonyo nabo mu war crimes then the crimes against humanity okitegera jiba James Angemeka era balangiride fresh investigation nayo si ekikulu woba tunulide gundi eno bakugamba ICC wera ne kugamba nti buli muntu agenda okubeera involved bagale tebagenda genda ku individual ba group y'abantu tebagenda genda ku group y'abantu bagenda genda ku group bagenda gendera individual bagenda kugendera ensi bagenda kugendera omuntu obuntu buli ali involved mu guno omusango bakugamba wano agenda kutestinga ko ku kibayita amateeko bali mu statute agenda kukakasaako tendagano za UN zikola bibyo mu byesomere UN yewera ICC wewera prosecutor nabagamba zino zili activated by the UN Security Council eje eritamanyi na NATO okitegera kati bakugambye ti emisango gino bagenda gitandiko investigating abupya naye njagala mujjukire UN report ekugamba nti Museveni ne Kagame bebali mabegaga M23 my people them ono yetijire ekintu kyatategeera Museveni yetinkulire ekintu kyatamanyi eno generation towandizanyiddeko wandibadde okwata ntebe ya musajja n'ogimuwa n'otabba kalulu otherwise kati ya Uganda yali alowooza nti no bagenze ne mawu ICC bagikakkanyiza batandise okukola ebintu bo bali mu kubala reforms naye batuwe reforms ez'eki batuwe gundi transition ey'ekiwanyi kakati ekongo bizuukuse bine Kongo tebikwatagana bya Uganda His Excellency Kyagulanyi tabirimu bino bya Tshisekedi Museveni agenda kukola atya okustopinga Tshisekedi nga ICC kugambye tusitudde kitegere ekintu kino nakugambye no ICC yo operating in the interest of America and UK mwe operatingira wobange omusango gwokola tegwa ku side ya America tebajja kulemezaamu yensonga lwaki kubye bonabona ba pro Russia ne pro gundi ne ba pro Chinese bano ba Libya bano ba Hussein Mubaraka bano ba Mugabe bagezaako kugira ebakuye ina Israeli ekwate nnyonyi negena neyo ky'abantu n'abaana n'abakadde Palestine we babagamba konti ezo zemukola war crimes America yabagamba kale mugeze mubakwate ko namwe njabba kuba sanction nabagambye utawulo lwa interest naye wali interest zaffe je tugenda Israeli ine ebizibu byayo yesotinge naffe bana Uganda tuyine ebizibu byaffe dictator that is why we are sidelining with America and UK at all cost okitegere ekintu ekyo kati Russia ba pro Russian nabagaye kalika Kagame kayingira obuliri nani no mu Russia Putin Museveni ekyamani wa kabinja kannamu naye bo bakimanyi nti okufuna region yenu balina kujjawo Museveni kati bagenda nabagaye bagenda mutaiza left right center bagenda kumukaka agenda kola transition ateje twagala in our favor enchanzi jana abo mu kitezi sente za mwenzija sente za Museveni yazijjayo okitegera naye on top of that nga tukyali eno nga sinayingira kubiri mulaba America kyekoze esitude kuzimu bank ezikyasinza obunene mu Africa mu America eno ye bank ezimu kuzikyasinza obunene mu America negisitula negiyeta mu Africa egitadde Kenya okitegera egitadde Kenya lwaki tasobola cannot risk region etalimu etagenda kubeera mu ddembe tebasobola bamanyi omutabuzi w'eddembe ye Museveni ono Samia Suluhu bambogolede bubogolezi n'abiva kati ayino yingira akalulu aidha akawangule baba muwangule mukitegera naye oli owemputu bamugambe gwevaako tokayingiramu kati esitude banka yayo negireeta negiteeke Kenya bakugambye banka eno egenda kusinziira Kenya ebune Africa yonna kino kitegeeza ki American banking system ubaba tuwadde mu American banking system kitegeeza nti dola yegenda okufuga tugenda kuŋŋaanyanga gold waffe tumuleete wano then ngali determined by dollar Museveni you don't know who you're dealing with nakugamba wayingira foreign policies zino nayo genda kakasaka amanyi gazo kati ebyo udisa bana Uganda mu constitution kyo muono yazizo omusango yabakirize emisango basije emyaka ena eno Rome Statute tekumanyi ojabisa suli byonna nabagambye munonye capital tudda Uganda
Oshitegera kubanga ono bamuzinzeeko home and away tacha ina weyesiza kati Kongo balusitudde bupya oshitegera lusituse atenga luyina okuggwa lwaki America yagala region gye bayita East Africa yonna egizingeko wemala okugizingako denye nonye region zendala naye amakanda gayo gonna erina gasiba wano atenga egenda gafuna lwaki these are English states ensi za Mungereza zino kati kyangu nnyo America endagaano zaawo zimufevalinga so ensonga lwaki ne banka agisitudde n'agireka trakaawo tugenda ku American banking system dollar respect my people respect my byebyo General Museveni ne munywanyi we kati nno akajampuni abalagadde mu bbwa kubanga tebigenda kuba byangu gye bali tebigenda kubawoomera Christmas ayinza obutabanyumira bulungi omwaka mukuggwako wano ekizibu kiyinza oba nga kyabajjiridde abasajja bali so serious abasajja basimbye nakakongo abagamba balina okubaawo ekikolebwa okulaba nga General Museveni ne Kagame abafuuse ebinkwenkenke ebijjankunene bya Africa nga bakolako ng'obuyinza bwe bulagira essaawa yonna ebbaluwa etuuka mu State House entebe etuuka mu State House Rwanda mu bakwatibwe vijjo wobalabira ko wonna kwata bukwase ebimpemegu kwata siba kubanga bano byokoola bano lumbe bano binkekenke bano mizinginiti General Museveni afuuse ekyenena afuuse ekyonzira kabagamba nti kiba kirungi n'okola ekintu n'ovaawo ng'okyayagalwa ng'ensi ekyalina laavu yo n'osobola okusigala mu mitima gy'abantu nga bakyakujjukira ebbanga lyonna mu bulungi nga Mandela kye yakola naye General Museveni yagadde okukola ebyabadikitata bye bakola alemezzaamu kigenda kuggwera Gaddafi gye kyaggwera Gaddafi tebyaggwa bulungi yamaliriza afuutuse emisinde mu mmotoka ng'agivuddemu ng'awulira emmotoka tekyadduka misinde gimala kumutaasa kumufulumya ggwanga lya Libya nga bw'ateekako njabala n'ebigere adduka nnyo okusinga emmotoka okitegedde era awo ekikompala kyamusana kikuba ba n'ateekako njabala neyesuka mu fulejje ng'amanyi ebikompala tebirabayo neddono tezirabayo mu fulejje gye yasonseka bweti ate abaana gye bamusanga ne bakabasuna Gaddafi kali nze kubamu akafaananyi nkakubamu just bino bya just okubamu akafaananyi ng'olunaku lukedde nga General Museveni tumufubutudde mu State House n'ateekako njabala n'amanage ng'okutufuna ewali omwala gwesonsekamu Kaleerwe agenda otuka Kaleerwe kwesonseka mu mwala gujjuddemu sewage gujjuddemu empitambi gujjuddemu kafunkunaali gujjuddemu buli kikyafu kyonna naye nga bulijjo ali mu butaala nga yeeta wa kitalo naye nga walina okwetaasa wamuyambi okwesonseka wamutaase gyegyo emyala gyatagogola egy'oku Kaleerwe egyebwayise egyagetoze wammwe katwe wa yonna nga mwalina okwesonseka ataasibwe obutakwatibwa bannansi na bwe mala okusonseka bwate ne bamusika ebisaati n'ebikoofiya ne bajjayo I'm just imagining that day kiriba kitya